Bobi Wine awoomezza social media n'obubaka bw'abadde atadde ku mukutu gwe ogwa Facebook bye ngenda okubeera nga nkutuusako ate nga mu maaso awo nina muwala we munnange akutudde ddiiru esayidi eno ate nga Paalaso n'abaana ba muganda we omugenzi AK47 bannange abalaze omukwano. Bampita Jaminati nsinziira ku Jaminati Yugi kansooke nkutegeezeko wali n'obubaka obw'omukulu munnange ate Bobi Wine bw'atadde ku mukutu ogwa Facebook obubadde munnange ate bukutte akati. Kaakati nno munnange wali okusinziira ku post eno gy'akoze era ng'akakasizza wali nti nno July agenda kubeera nga munnange agenda London. Balinayo munnange show ne mwana mulenzi munnange ate Nubian Lee esayidi eyo era nno egenda kubeera festival y'amaanyi nnyo mu kibuga munnange ate London esayidi eyo era nga wali okusinziira agambye n'agamba wamma Londoners ngenda kubeera nammwe nga July wali wonna era ataddeyo kaawe ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba munnange kibadde kikutte akati. Omukulu Bobi Wine abadde ayambadde bannange engatto yo girengera muganda wange bw'atyo nno munnange ate bw'abadde ayambadde nga anyumye okukamalako obumazi. Bangi abakomentinze ku eno post era nga boogezako okulaba comment zibadde nnyingi nnyo naye nga ekifaananyi ekyo kitredinze buli w'oyita wonna munnange ate kibadde kitambula esayidi eyo omukulu Bobi Wine. Kati awo kankugyeko kankutegeezeko nti no ku muwala we Shalom Namagembe muganda wange akutudde ddiiru ey'okulala era nga waliwo munnange wali bagiyita munnange ate District Noni Design and Fashion muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi era nga yakutudde ddiiru n'abantu abo okubeera ng'agenda kubeera ng'abalangira ng'agenda kubeera nga munnange apromotinga bizinensi yaabwe. Jjukira nti nno dduuka litunda ngoye ezo lidiiringira munnange ate mu bya fashion era nga boogezako okulaba munnange muwala wa Bobi Wine engeri gy'abadde ayambaddemu wali nga boogezako okulaba ng'ali ne mukwano gwe munnange omukyala oyo omuzungu. Jjukira nti nno edduuka lino liri munnange ate mu kibuga Kampala era ng'osobola obanoonyerezaako wali District Noni era nga bwe ntyo wenkiikirizeeko ate ku mwana muwala ono munnange ate Shalom Namagembe muwala wa Bobi Wine. Kati katugende mu maaso wali munnange omukulu munnange wali Paalaso ebiseera ebisinga atera nnyo okubeera n'abaana bano ab'omugenzi AK47 bambi nga balaga omukwano. Omanyi nti nno by the way oyinza okulowooza nti nno yabazaala muganda wange engeri bambi wali gy'abalaga omukwano n'abalaga nti nno taata wammwe watali ate nze kamberewo muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi era nga boogezako okulaba akatambi ako kabadde kakutte akati ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi eyo. N'ebifaananyi nabyo ndowooza obirengera bulungi nabyo bibadde bikutte akati ku mukutu ogwa Instagram, Facebook kw'ossa n'awalala munnange esayidi eyo naye nga munnange byebyo wali
nga ali balaga omukwano munange abaana ba muganda we omugenzi AK47 era nga bwenti bwenkoze okukyekingako ku bantu bano omukulu Bobi Wine Pallaso kosate ne muwala wa Bobi Wine muyite Shalom Namagembe wali wonna ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo kakasa nti no video gimpya like kosate ne kusubscribinga kasitobeera nga tonaba